Omuti abaagala balungi abeekuumira kusenga Faith 256. Obadde okimanyi nti waliwo ebintu abakyala bye beegomba oba bye bacraving okubeera nga obikola mu buliri naye ate nga tobikola. Abaami ebiseera ebisinga bwe kituuka ku nsonga z'okwegatta nga seekubidde mwefaako nnyo mwekka ne mutafa ku mukyala as long as otuuse omusajja atuuka n'ajja mu bujimpale n'ayingira popapapapa n'amala. Naye ng'ate mulina okufa ku bakyala bammwe. Ebintu oluusi bye muddawo ne muwoza nti omukazi muwa kino, omukazi mukola kino, senga nze sigenda kubeera nga nkola ate nnoonye ssente, simanyi ate nzire ne mu kunoonya engeri y'okusanyusamu omukyala. It's part of life. Nga ggwe bw'oba olaba nti nno weetaaga ne bw'oba olina ssente ne bw'oba oli biki, weetaaga omukyala ow'okusanyusa obulamu bwo n'ova ku mulimu n'okomawo n'omupimpina, naffe bwe tuli. So tobeera so selfish. Ebintu ebimu tusobola obbiyiga ne twadigestinga. So tugenda kutunuulira ebintu abakyala bye basinga okwegomba oba bye bayaayaanira okubeera nga at least obimanyi era ng'obikola. Tajja biggamba kubanga batini abali open. Ajja kugamba ojja mbuuza mukyala ndi bulungi, naye abakyala nammwe mbakubiriza mufube okulaba nga be open to your men. Omusajja wo si wa neighbor, si wa senga Faith, si waani. Omuntu gwe weeyambulira olugoye n'osigala buti naye ne yeeyambula naye n'asigala buti. Lwaki akukwasa ensonyi omugamba ky'oyagala akole oba ky'oyagala ekirinza okukumatiza? Anyway, sooka tutunuulire ebintu wano wammanga. Abakyala banyumirwa nnyo omusajja ayogera. Simanyi oba ontegeera. Tuli mu kikolwa kya kwegatta oba tugenda kwegatta. You know, abantu abamu kibatandingana kibaleetera okuyima. That deep voice si buli mwami nti aliyina. Naye eryo eddoboozi ery'ekisajja naye ate n'olikkakkanya. Omanyi kaŋŋambe mulindeeko tulabe. Anyways, neryange si ly'eddungi nnyo lyafa. Kati tulabe. Baby. Munansonyiwa. Munansonyiwa sijja bisobola naye nga eddoboozi lye liri ddiipu liyina engeri gye lireetera omukyala okubeera nga ayima n'okuyima oba ebyo muwoza nti omukazi muzina emanasimaana atoba ka wansi ng'omuzina bw'oti ogende mu kutu kwe omwogereremu obugambo obukkakkamu obugambo obuwoomu naye ng'okozesa ekiroboozi kyekyo ekikkakkamu ng'ate okyo for example katwogere ku bintu abasajja bye mwagala okubreakinga ekintu kino wansi ne mukitegeera bulungi. Ebintu bye mwagala abasajja abasinga abamu bakola gaming, bazanya games ewaka. Abasajja abamu baagala nnyo ebintu by'emipiira. How you feel ng'oyogera ku mupiira, how you feel ng'oyogera ku Fortnite oba kigemu kye waguze ng'okifunidde ku layisi, unlocking the skin empya ng'obyogera n'omuntu abitegeera. That excitement you get, that passion you put in, naffe gye twagala mu kisenge. It's not like, baby, bannange, baby, no, you know? Koowuuma nnyo mukwano. And another thing, ne wamba nga tetuli mu kwezina. Like, you know, nga mwebase omusajja nayimuka ku makya, n'akubwirayo obugambo bulungi, oba n'akubira ku kasimu, temuli mwenna. Ku makya kimanyi ozukka ssaawa emu. Yes, baby, obugambo otya. Bannange darling, wange bannange nakumisinze ekiro. Leka nsuubire oli bulungi. You know? Ebintu bino abakyala bye bayaayaanira. By'ebintu byabeera awo nze nabagamba waliwo ebintu bye twekola mu mukwano oba omuntu by'akola mu mukwano. Gwe ne bakulaba nga buli ssaawa obeera osimayiringa wekka. Tebamanyi kikusimayiringisa. Naye ono yabaaki. Omukazi buli ssaawa abeera awo nga yeemwentula. Nga gw'amanyi mukwano. Then ekirala, sense of humor. Mukimanyi nti waliwo abasajja nga temuseka. Ne bwe muba mu kwezina bannange. Olaba. Lwaki nkugamba ogenda kuŋŋamba ate kati senga okwezina lwaki tuba tusekerayo. Yes, ngenda kubuulira. Niyinza okuba nina kasitayiro ke nalabye. Kati nina kasitayiro ke nalabye obwedda ndi wano nkajjukira n'enseka. Mbo bakayita batya? Nali nnonya vidiyo ya Kiwojjolo. Ne ngwa ku sitayiro bagiyita Nabbobi. Bagiyita spider style, bagiyita Nabbobi. Ne ŋŋamba otyo sooka olindeko. So, akantu kano oyinza okukagwako n'ogamba omwagalwawo nti baby mba neesaba tukatrying. So in the process of okutrying ne bigaana, so you don't be like kale obudde bwange bwonna 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 yonoonye nga ndi ku bino eby'ekisirusiru tebikoze nakola, you know?
You just laugh about it. That is what we call sense of humor. Ekintu kisesa tukisekeko like naye waliwo abantu abamu nga temukiyina. I know si kya buli omu kubeera nakyo but osobola okyeyigiriza okubeera nakyo. Simanyi oba ontegedde bulungi kye njogedde. Osobola okwetendeka, osobola okukyeteekamu n'obeera ng'osobola okubeera nakyo. Weewaawo si kya buli omu nti buli omu akiyina. Some people are very weird. Tebaseka, but you are too serious. We don't want this. Ne mu kisenge n'otwalayo bwa seriousness bwo. Kyuka. Tik, tik, tik. Olemu. Kakkana mwami. Ebintu ebimu we don't have to be so serious about life. Tulina okubeera nga tuli bakkakkamu. Abakyala baagala okuweeweetebwa. Abaami abamu osimba bulungi nnyo emikono. Nodda ku munno. N'otandika okumupimpina yadde n'okumuyitsaako omukono ku bbeere yadde n'okukola ki. Omukwano gunyuma nnyo. Banna bagamba nti omukyala awooma nnyo era anyumirwa nnyo omusajja amuzina nga bw'amucekerako like omukeberako otambuza omukono mu bifo eby'enjawulo. Kindeetera okubeera nga negenda kubeera nga etuba nga tekala. Naye buli bwebeera gwe nga weefuddeko wekka n'emikono gyennyini wagisimbye like tuli mu kamissionary wagisimbye ebbali bw'oti. Olyoko ate kokka keeko. Abakyala baagala abasajja bali ready for new things. Abali adventurous. Abaagala exploring but in new adventures nga tuli mu mukwano. For example, omusajja omukwano by the way nze ngenda babuuza okwezina it's an act of art. Yeah, it's art. Kikirize kigaane. Kyetutetenkanya these kinds of styles in style eno style eri it's art. Okiyiiya kiyiiye. Art is not all about box nti kuba kitabo oli ayiye kiranga naye kakati agenda okulaba nga wano ate munaye omukyala bwemuzinirawo mba mufiiringa wano omukyala beera bagumimi. Omusajja like nga gwe you are not willing to change, you are not willing to try new things otama ate okwoya. Abakyala bye tebabyagala. Abakyala baagala abasajja nga togenda kubeera nga oli awo ne bwakugamba munaye tugezeeko kano ogamya tubyagala tetugenda kati omukazi tagenda kutuuza batiini balina obudde obugenda okutuuza gambe baby ekyo kiri nti nze njagala ne trying ebintu ebipya ekyo kiri nti nze njagala batiini abasinga tebajja. So try these things. Olaba omwagalwa wo bwakyuka, olaba omukwano gwammwe wegudda obupya. Munsikirize nkoma wano temwera subscribe ya kulaikinga mubeere bulungi. Mweraba Mukama abankuumire ate era abanyagale bye munjagala. Abataafunye bumuli bwa Valentine temufaayo, you are not alone. Insha Allah. Yeah.